Nze Lwanga Edward ng'omutume bw'abagambye Lwanga Edward neyanziza ssebo. Thank you. Nze ewali omukisa neerawo mangu nga kansala w'abantu nasanga babbulooka nga batwala nga banoonya ekifo. Naye ndaba nga siyinza kufiirwa kubanga nali manyi nti ba investor baba bazungu naye ng'atabye investor asoose omu ku basoose nga ye muddugavu. He knew the investors are white men, but this is the first investor in Uganda here. Kati nali siyinza nga kansala omukalabakalaba nalina okulwana ennyo. As a wise counselor, I had to struggle much. Nti sawo ejja mu kitundu kyange. That saw comes to my area. Era ne mbasenza wali. And so I invited them in the other place. Naye era ekyo tekyammalira kubanga mbeera mu kitundu kino. That wasn't enough because I'm a resident. Nalaba ebirungi ebiri ku sawo ne pastor ono. I've seen the benefits of sawo. Ate nenjagalira ddala bansemberere ddala kuno nga saagala kufiirwa mu I also want them to come close to me, not to miss the blessing. Era ne mbakulula eri ne mbaleeta wano. I had to bring them close to me here. Baali bajja kupangisa. They had come to rent. Naye n'ensala olukujjukujju. I had to be wise enough. Omupangisa amala n'agenda. A tenant must always go. Naye neŋŋamba nti balina kuba balandiroodi. Sawo erina kuba landiroodi. Sawo must be landlord. Era ekyo ne kituukibwako. And also came to accomplish. Saagala bakome wano wokka. I don't want them to stop here. Njagala tulye ettaka liri. I want us to eat all that chunk of land. Nawe tukugule. We are also going to buy you off. How much? Our night is in the owner. We shall buy you off. Nange ngenda kusonda. Ekyo kati nina obujulizi bwe njagala okuwa ku mutume ono. I have a testimony about Apostle. Alina omukwano ogutagambika. Friendly. Ne COVID wabeeredde omungi. Even when COVID was there, ng'abamu basula njala. As others were sleeping hungry. Ye yakuŋŋaanya abaana abasoba ne mu bisatu. He would gather 300 people and above. Teri asula njala. No one was sleeping hungry. For sure, am I friendly or no? You say speak badly. People here could eat food. Kakati pastor ono omutume ono omukwano gwe gulinga ekikajjo yali alidde ku kikajjo. Who has ever tasted a sugar cane? Ekikajjo bw'oba okirya kitandika okuwoomerera. It begins n'ogenda ku nnyingo endala ne kigenda nga buli bw'omusemberera the last bit of it ofuna obuwoomi bwe. It's sweet. Sigenda kwogera bingi, enjala yatandise dde okuluma abantu. People are now hungry. Naye ndaba mu maaso ebiseera bya sawo nga biri bitangaavu. I see that the future of sawo is better. Era ndaba nga tugenda kuba ne investor si mu Uganda mwokka. We are going to have investor not in Uganda only. Mu Africa n'ensi yonna. But in Africa and the whole continent. Omuddugavu anaayogerwako. A black man will be talked about. Ekyo kijja kutuukirizibwa mu linnya lya Katonda. It will be accomplished in the name of God. Kale mbabuuzizzaako. Which has been gathering us here to get out of poverty. Is the grace of God if you can reveal this. The road that people have shown you, it is that way to go. He's a Musoga man. He had an announcement through other radio stations. He's a born again. He's always on Salt Media. Salt TV. Salt Media. While hearing and hearing, those who want to run out of poverty. Even though there is a blind man, there is time he's told that you can see and will confess, I can see. The way he saw how the teaching was out of poverty. When they talk about to rabbit, you don't need to go to Bulaya to see a rabbit. Even a villager knows how it multiplies. You can see even though you are blind. About rosemary and other products. Being cultivated in your area of residence. I saw those who fly up to USA
Chali na muntu mulala kungamba na kwata kubo kujja kusisinkana investor Kateeba. He didn't wait any invitation, but he came himself to meet investor. Kyenfunye wano nekyensuubira okufuna wano. What he has so far achieved and more. Nkisuubira nti naawe mulambalamba tukigabane ffenna. I believe we are going to share upon it. Kubanga bagamba Kateeba bwakugamba okulima ebintu tabigula. Because they say when Kateeba tells us to grow, amazima gali nti nzina wano ndi nedduuka ku Gwanda Mall. Kasookeranga edduuka lyange. For him, he has an outlet at Gwanda liri mu Gwanda Mall mu Kisenyi awo. Gwanda Mall in Kisenyi. Wakati mu center. Mukakati mu center awo mu Kisenyi awo ku luguudo of the center. Awali n'Abagereka Primary School awo. Ekizimbe kinene ekiri awo mulimu taxi park. There is an outlet there. Litunulidde taxi zigenda Entebbe. Ojja kulaba ekupande kunene nnyo gwosinga obuwanvu. The shop is on Gwanda Mall. Kuliko Gwanda Mall, room namba 36. Room. Awo product zonna ezaasawo Uganda we zibeera. Mbasuubiza nti bwe mbanaaba mukoze kye nakola temujja kwejusa mugenda kutuuka ku gimulaga. If you can do what I did, you will be able to reach somewhere. Kino kyenkunnyonnyola kiri kimu. What I tell you is this. Nti abantu abamu babadde tebamanyiiwo. Some people didn't know that place. Naye akaseera kirugenze tufuna nti Rehema bwe lwagenda ku radio abalagirira edduuka we liri. Every time Rehema is on radio, niwemba ndi mu bintu birala gye wantu ogenda okulima Rosemary mu kyalo. Mpulira nga bankubira esimu bagamba nga wano waggale awo nga ntegeera nti kintu gye kiri. They begin telling me, why is this place closed? I understand. Wasigala waggulu okuva ku makya paka akawungeezi. Remains closed until evening. Haleluya. Amen. Bahubireko time. Kakati. Kyenfunikira kye kino nakyo. Nti wakati mu mbeera y'okuba nga tudduka obwavu. Tuyambeko vision ya investor. Naffe nga tuli banyiikivu okukola. Kubanga nze saasooka kubuuza. Bwe bangamba okulima olwedde ne bategeera nti bino products ze bakola zino zonna ziva mu bulima. Nze naddukira mu Masinde naye ngenda nina Rosemary acres 5. He had 5 acres of rosemary. Kubagamba okola Rosemary nursery bed nakola natandika n'okutunda wano nafunire mukama wange bansasula nako. Bansasulako. Amina. Okay. N'ebiryo byonna nkakasa bulambalamba ng'otugeze tubikola nabo munabikola investor nga kyali mulamu Katonda kyamuwadde obulamu. Katonda ajja kututuusa gye tulaga. Katonda akolagana n'oyo akola. Katonda takolagana muntu yeebase. Weebake mu kitanda empologoma ekulye. Va mu kitanda ku makya genda okole olye ng'omugagga ng'erongo omwana. Tumukubira ngalo z'amaanyi. Katonda kumu. Mundabire mama abaana. Family ekalya n'ebini. You have been given rabbit. Go and take your family to eat. Amina. Ufuna akabox kali babikaleta Eric. Find some box that you can take it safely. Ekibayito ekimpadde omukisa okunkulembeze ekibayito okwagala. What has blessed me is love. Lockdown yasooka bagoba abaana bonna baddukira owange nimba tuuza abaana ne balya mu lockdown nga balya n'omugaati oluusi okuliko ne blueband nga banywa n'obugi bulimu ne shukaali. The first lockdown, all people ran. Mu lockdown buli muntu yenna yajja mu maaso ng'ali mu bwetaavu n'amuwanga ekyokulya. Everybody had a need in lockdown. Food. Sikwagala. Okulemerako kayibandarwa ndunza omumya emyaka 12 naye naakafunamu kati ku myaka 42. I have only benefited from this time. Ku myaka 42. Hello? Kuva ku myaka 10 At 12, he began rearing rabbits. Naakafunamu ku myaka meka? He has begun benefiting out of it after 42 years. 30 years. Ekirala okugumikkiriza. Okwaki? Buli kintu kyonna bw'otandika bizinesi ssaamu obugumikkiriza. Kasitobeera ng'otunula w'okola ki? Patience pays. Ate n'okwekkiririzaamu. Madamu wange namugamba ngenda kusipakira mu gutya. I'll tell my wife I'll carry my money into bags. Nimugamba ngenda kuwa ku $. I'll give you $. Yaza mukama ennaku zino mugabira $. Thank God these days I give her $. Dollar money. Kati abukoze ki? Byetaagisa okugumikkiriza. It needs to take your patience. Tulina akazanyo kutulonkinga. We have some naye kubanga kabadde kapya nkagezaako ne kandemanira nikagezaako ne kandemera ddala. We've been trying our kind of naye kati omukulu kindwagwa n'akategedde enkola yaako. But now I've understood it. Enkola yaako. I've understood it. Abantu bano bazanyi ba firimu bazanyi ba Katema ne Rudo si bano bonna. These actors. Twagenze kubala enkola twakolamu ebintu. We began to calculate how we ebintu bya millions buli region
tulina okugamba ebintu bya miliyoni eziri wakati wa 10 kati ekyalese nempita ba Rome n'aba DC balabe obutugenda kukikola wano tukitambuze mu region zizammwe. Why call the Romes and district coordinators is to see how we are going to do it in all the other regions. Kati bwe tuva wano after here week ejja tukironchinga bulungi next week mu region zonna launching it very well in all regions. Naye kati mwe kyenjawulo ekiriko loole y'ebintu egenda kubanga weeri emalayo ku mwezi mulamba ng'abantu mubasomesa n'ebintu ng'olwedde bikoze eki mukitegede kwerezo. You will be training people when the products are there. Naye bano abantu banzanyako akazanyo. Omuntu yaleta omuntu leero n'addamu n'abakomyawo omulundi oguddako. Omuntu omunaamukubalira emirundi emeka? The same person they make sure gets 3 times of these gifts. Akazanyo kanina akakokola emirundi ng'ena. Omuntu yasooka okukankola w'empata. This bonanza we tried it. Omukazi yapakira lole y'abantu mujika ambassador w'empata. And somebody n'abaleeta tubawandiika n'awangula mattress n'ebintu ebiki abantu be bamu n'addamu n'abatukomezaawo. The same people again he brought them back. Bwe twatula meeting tuleete endangamuntu nsanga ate tugenda kukaliriza abaki. When we asked for national IDs we said we may fail others. Bonna basinze ngenda kubawa ebintu leero. Those who are best bawerako n'esente with some money, some cash. Kati tulonkinga akazanyo tugenda kukolesa akatabo kano. We are trying to launch this bonanza and we are going to use the buli region akulembera buli mwezi. Every region and you are the leader. Ayawangulira millions zimeka? You win 2 million shillings. Buli region every region akulembera the leader buli mwezi. Every month. Sasa kabe Rome akirizibwa kabe CI kabe ambassador omuntu ayikkirizibwa kwereetera omuntu we. He can bring his person. Otegede? Segeza Rome agenda alonda abantu. Rome go and choose. Ani alese Kayibanda? Who brought Kayibanda? Ani alese abayuna? Ani abalese mmwe? Who brought you people? Segeza Rome anatulere nkubanga yo Rome. Nawo genda olonda abaki? And he also wins. Na CR eta abaki? And the CR also brings the people. Ambassador eta abaki? Ambassador brings. Member nani? Every member. Nawe wanguro singe CI. You also win and babata bitegede obutwalo bwa CI. You take that money. Mbuzo turwachi. Why? Nyagala products zitambule. I want products to move. Ne sente zokula rosemary w'abantu. We get money. Ne sente zokula omulondo gw'abantu. Buy products. Si ayakatunda bintu. See, I doesn't sell properly. Tumuchusa bwa ambassador. We transfer you, you become an ambassador. Bamekoro wanu ngoli ambassador. How many you are here, you're an ambassador? Wasasune emitwalo 12 nakwa ne receipt. You paid 120,000. Certificate yo leero genda nayo. You have a receipt certificate, you are receiving it today. Kugenda kugattako kino ekiyuma kyo kya bwereere. We are going to give you this shelter for free. Maka ga ambassador. In the house of an ambassador. Abantu ayibalina okusomera. This is a training tool. Hello? Yes. N'abakyetaaze kya milioni 2 kya milioni 4.2 tukikuleetera mpaka mu makago. Those who want it 1.2 we bring it for you at home. Abagala teekage n'esente bakwene receipt bakikuleetere. Those who can make some deposit you can pay this. Buli ambassador yenna. Every ambassador. Anaaweza abantu butwagala. Who bring us people we want. Ayawangulira ki? You win. Tugenda kusooka n'okuba n'embuzi. We first give you a goat. Nga yakulabirako. As a model. Abalala bajja balabe bw'oba ng'olina ettaka osobola kulunda ente y'amata. If you have land you can, you can look after the Persian cattle, we can give it to you. Everything in life you must be getting ready for it. Even those who want to trade in Abanyarwanda babagobye n'abalaalo e Tanzania. Katente ennungi enene ya mitwalo 7. Business ojulidde? Ente ki? Ennungi. Ani abitegedeko? Ogula ente ya mitwalo 7 n'ogirunda mu weeks. You buy Christmas ey'emitwalo 7 ogitunda obukadde. Bw'oteeka milioni 10 ojja mu milioni 3 mu mwezi gumu n'ekitundu gusigadde. 1.5 months. Kati business tumukitegedde. Buli member wa Sawa Uganda atalina masanyazi tugenda kwa TV. Tugenda kwa system eyo. Every member of Sawa, you have no power, you have not for free. Otuwa tugenda futeke nze eri mbijjirayo cash ninkuola TV n'olaba Rema ku salt n'ebirala amasanyazi nigaaka n'amazzi mu nyumba buli kintu kyonna ffe tukusarura obumyu ntugaa buli mwezi ogenda kuta obumyu 5 kutuusa bw'oyemalayo. You pay in installment. You will be given these gadgets on credit. Ogenda kwa kilo 20 za rosemary okutuusa bw'okola ki?
naye nga sola wagitwala dda nga TV olaba n'omupiira ng'obirabira owuwo mu lujja. You pay in installment. Bameka ng'obitegeera? How many you understood that? Ate tumuka nga saasokedde kumwe ab'ekyotera n'agabayo ti sola ne TV 1,000. Don't scare me. I have always given these products or items somewhere else. Ate n'esinga naleeta owamu. And what was not good is what I brought in your place. Agenda kubyogera mu dakiika 2 TV eri mu kulaga. That TV is already showing. Kufa teekawo. Who for you? Amataala ameka? How many bulbs? 5. Amataala ameka? 5. Amataala abiri mu nyumba emabega g'enyuma ne ku kinyumba ky'omumyu. Omumyu buteereko etaala. 2 bulbs in your house. Omukulu Kayima ne yatugambe ng'omumyu bwagale. Let's love our rabbits. Eyo nvuddeyo nga ntandika akazanyo. Bw'oba ng'oli wano ng'oli Rome ne district coordinator mugenda kusula wano Lwampaka. If you are Rome and DC, you are taking up a night here. By hook or crook. You came with your wife. If you are going to be participating in this, this book is 2,000 shillings. 2,000 shillings. After you register that person, you are going to train him. This is what you bring back. Kano okamulekerawa buli bwokomyawo kano n'esente z'oli tukuddiza emiso 10,000 omuntu oyo teeka kuva na leero aba ng'ayingiridde ku mugongo gwe ku mugongo gwo nabali tugenda kubaggattirako buli product yagula buli rosemary waleeta olina okufunayo 5%. And all the products you'll be given 5%. Kitegeeza buli mwezi it means every month okwata akaadi yo you get n'ogenda ku ofiisi yaffe n'otegeera ekibalina okuddiza. You understand what you're supposed to be given back. Bw'oyingiza abantu 10, if you register 100 people, buli omu n'aleeta omumyu 10, and somebody brings 10 rabbits, babeera nga baleese omumyu mmeka? brought how many? Omumyu mmeka? 100. Omumyu 10. Abantu 10, buli omu n'aleeta omumyu 10, bubeera omumyu mmeka? 10. Omumyu 10 tukuddizaako omumyu bumeka? 5. Yetuwa kashi we 50 bakwa miliyoni emu babiri ezo olina okuzitwala Lwampaka oba oyagala kuzaagala ezo zizo kubanga ofuuse radio oba TV ya you get back what you're supposed to receive. Atabagala kuyingira mu kazanyo nga ngabe ebirabo okwata 12 gula obutabo 8-9-10 ogenda n'obutabo bw'oyagala mu region yonna nzija kino kyawannu. Alo kati kigenda ku region zaawa? These are going to regional centers. Abagala kubuuza ebibuuzo babuuze. People with the questions, you are free now. Bw'owulira erinnya lyo ng'oyimirira Walujo James alwa. When you hear your name, you come. I mean, you stand. Kati nyogera speed pango budde mpiseko. Okay. Nga n'emmere etambula. Walujo James. Stand up. Watambula ojje. Come. Walujo James. Abeko Asha anyamba amuteeke mu line wali mulabe bwagenda kuyimirira. Asha help me to align these people. Encha we tuli wano. Tomorrow we are here. Monday we tuli wano. Monday we are here. Olw'omukaaga. On Saturday we are here. Olw'omukaaga. Saturday. Oyenna ng'okubedda walo olina kutosekanga kogenda kusekula omukaaga. You've never laughed. Next Saturday you'll be laughing. Tulina abayimbi bonna bagenda kukola mu kifo kino. We have singers who are going to be here. Ng'abantu banyumirwa ennyimba ez'omulembe guno ezimba abantu. As people are enjoying the songs of Jemba Kezia Sonko. Jemba Kezia Sonko. Awo bateke mu line. Oli number 1, number 2 butekeko. Kuwangula face alwa, kuwangula face. Face oyogera erinnya ly'ogamba yenze ndi wano. Face kuwangula. Karure Godfrey. Awo Karure Godfrey. Nga bomba somye. When you hear your name, number you 1 come. First runner alwa. First runner, second, third. Kanyagara wano number 1, first winner, second and third and what?